boy. Twakala basawo so simwe basibabi kadaye mu YouTube ndidaye mu YouTube wanje okuba kole musanze ndi musiwa bikungu kunyimunyera nange nekakola mulimu gwange wanje kunyimunyera ne banange ugabe tokirizibwayo daye mu YouTube eno tukirizayo basawo in YouTube, Facebook, TikTok. Ugabe tukirizayo basawo sharing Mr. Accorded to say Kumaini kama wangu haina ipakula gatu aliyojenga kwa kusinde watu yo ajabera mkuinwa na wala hizi na hizi kusanga wao dai mwiti tomeka Abse mwili amanya nze kidoge ky'amaato era nga ffe abavunaanyizibwa ku bya license era nga siisenzeka semuganda wange oyo kabeerani afande oguyu ini mara ebitete binabiteze baperera amambude emipoti eminire emiribara kiregera kiteke umusawo nguno ani musa bakoleka wowe enyaruzi ya ngomi ngomi laisi kokolo Wadi pohoni Babai permission sasa kidogo cheka kwa TikTok na Facebook tuwa kazinda Mama mfanye kirowozo tutumbere etu ya mama tufune sente zigene mujja mu dwala waona asule ajja kuyiya kasita muntu mukuru ajja kuba abuddeyo dokta kila alikosema fakati dokta microphones mwakisanye nyingi katika ya dokta ndo tulaba anasema tugenda zija sawa tusalirako sikati nyo ebigambo byonnambi ebyo mbyagadde obyagadde n'ebinyuma nga mbigambe mukama wange kuba yatwala eddwaliro linene Faima tugenda kukola tutya Siriwalira muli bamusajja bwe alibagayana nawo musawo musawo sitokaje musawo wasibeta musawo tubadde tulina kyetwagala otuyambemu tulina maama waffe mulwadde nnyo muyi ali eri mu Facebook mulabu ya Facebook mulwadde muyi nnyo naye tusaba tuyamba tusalira kasente batusabye sente nyingi naye naawe gaba otulaba tugenda kajjawo kati gwava wano kweno live wagenda kubijjawo bino ebisinga kati mu commenting nenda kubayamba mulabe nga mu commenting mama amemuladde mulabe nga mu commenting nga mulabye muyi nnyo muyi erijja mu budde babasere sente mme etwala ataano nenda basalirako musawo gwebise nze nina emikisa musawo gwebise agenda tuyamba naye nga sinna basalirako mama mwasoma ddiini ki mukatoliki yakola ajja kola no mama ajja kola kakati mama wamwe ali mu saizi muwanvu munenenene oba medium olabye si oyo ng'ali manze bondaba nga gwe bwoli mu saizi eyo bweyinza kuba mugiri kyawo muvule musambya janjajamako sirabika eddagala likamuna miti gujja kuba muvule gujja kuba muvule gukola nnyo bwe tugenda okukozesa kubanga kati saizi yeeyo kiraba gwe nga gwe saizi yeeyo bwe mbanga nkubagidde kesi ebeera enyirira bulungi nnyo nga yakabi sikulimba tubakana muganda golaba nze nkubagira kesi nenkuteramu n'akatto gwe kenyini neweegomba okufa nga bayizo nabakutuusa
doctor. Ate siribeera. Twegomba nakuba. Nze mbajja keesi. Ndi mubazi wa keesi. Kati maama mmwe ngenda kumubagira keesi. Muterewo n'akagundi wateeka olukokola. Ali eswala tezaala. Sikulimba. Mwena mufunye n'omukisa. Sigenda bayisa bubi. Ngenda kubawa keesi mbaweereko n'ennyongeza. Ngenda kubaweereko ey'omwana omuto. Indikeesi omuto waba afudde. Mweno temudda. Omuzika buziisimu eyo. Musajja mukulu. Weeraliikiridde. Naawe saizi yonse okubagira keesi. Okubagireyo. Naye ate era lwaki mbonabona n'okubagira nga mututte kali. Kyemukola muddiraako kennyini ak'omwana omuto. Ne mukabajjulako eno emabega. Oba obugere buba bugwereddemu. Nzigulimba kaakati tulutemu bwangu. Akasente eyo ne mbagibagima. Sorry, kayako yaziri. Baba, naja akasente ovuddemu mu nsibe njagala ngende mbagibagima. Nja kuwoyi. Obedda mmanyi twogera n'ekintu ekitegeera kumbe tolina magezi. Wamafayi bajja tugende mu labu ya Facebook. Kakati temututte keesi. Naera ne munakola mutya mama omwe agenda kufa. Musubidde nno omukisa. Usigaze. Aseera mbapimye. Naye kalina fuuti 25 kwata poloti namba. Wannaye omulimu bantu bakanyambuka ne bawadde omukisa bagondeza mbaweddeko. Chindamu gumu. Amanyira nni. Olaba nkube gumu n'empita gatwala kwesi. Bannange. Opima kugamba kwatugire engoye. Mwana mukubye oli. Mukubye oli. Gwenya. Eddwaliro ly'abantu si bisolo si binyonyi. Katulumye ekitoko kyo. Sebeno si nkoko. Ngambye ze ekitoko kyo mu YouTube. Eno nakukwaya. Ze ekitoko kyo mu YouTube. Ate mukwata omutwala omuteke ku kitanda omutekeko ecupa. Ye lwaki ntawanyi naawe nga linyekali ozendaloga abaliwo mulimugulawo. Tewaliwe simanyi. Kimukubye olwi. Ecupa. Mameyo mukirizibwayo. Eki? Mukirizibwayo. Omutima mugamba temukirizibwayo. Yena akukuba bukubi. Nabajja ekisalina musawo gyebaleko mugyebale gye mutuusako engalo yemwe abasawo engalo mutuusa ku bina lw'abantu ebampiso anyway sijja ensindese kale nawe gyebaleko. Thank you very much. Musebe ensindese nina ebibuuzo byange bimazeeko emiyendo wabindaba bisatu bizo bisatu kibuuzo ekisooka musawo lwaki buli wenyonyo omwenge nfuna kamunguluze. Kakati mukulu yatoka nkikunyenya. Go ahead. Omuntu yenna buli wonya omwenge esobola ofuna brain Thomas. Ekikuviirako okufuna hypocrisy. Kati buli hypocrisy ni bwerinya kabakabizi ofuna zunzunge. Zunzunge kamunguluze. Musawo onywamu kati kolina biki byotategeera abisoma. You study well. Anyway, kibuuzo ekiddako ngende omma musawo lwaki buli lwenya omwenge afuna kamunguluze. Ekyo nakikuseemu kyekyasoose. Obadde okibizemu kyategeere kati kamuze ekyokusatu ngende musawo saagala nkutawanya ng'emirimu gyo. Okay, kibuuzo ekisembayo. Wamma lwaki buli lwenya omwenge afuna kamunguluze. Mukulu dayo mu YouTube. Don't touch me. Do you know me? Tumbakalas. Oh, please. Monokotolidana. Linda, go. Musawo, you are so beautiful. Beautiful. Boom, boom, boom. Everybody can now name. I can't never can. Again. Brum, 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 brum.
Linda, go. This is baby Simani Kuwarena. Bombara na wana Malaika. Chobora vanilla mnye. Mwaila kulekete. Elangi kulekete. Sanga mtu ayo. Ate kugamba imerira ayogera kuduka ngenda. Kwani batenginga kusiba. Are you stupid? Yes, you are stupid. Sebo. Tokuma. Gwe. Obadala ozasobola kuduka nale kanze. Osobola kuduka nale kanze. Nze bola nagoma mpe onagikwata. Ola bikaoguwa. Kosobola kukola mpe onagikwata. Atolo za mpe oyoka. Nze nateeka mbalasi Masaka nagisoka mbala. Sebo. Tozanya nange. Nze njagala license. Njagala license yakuta byukoyo. Olozoobyuka kwota talina abaana. Oyobyuka kwota talina abazadde. Oyobyuka kwota talina bakyala. Ebikubibwa n'abakyala. Obwana, gwe tolina bakyala? Nange ngeno bita ku bantu bali bamazeeko emirembe. Sebo. Leka kumonyola bintu ataliyo. Pansa kabina. Eyo kintu mulungi nnyo. Njagala asalene mutaka. Okwoli. Omulye. Mayo yako. Salene mutakawo. Mwina mutali. Ola muli obutenyi bw'itaira na nyama eryawo ate nga mulimu n'amagumba. Olwokamanya obutali yadde egumba. Sebo, tozanya nange. Nze ale kamanyawo. Palitanawe. Tajja kukuta. Njagala license wa. Abange! Lwaki mutulekanye? Omuntu ndikeze ndowooza mutya bwetekana mukwaa ku kitanda ate namwe mutulekanye. Gwangadde buzibu ki? Mwana muyomba kino kyafaana ekitategeera. Sebo, tofuma. Gwe nawe tofuna guno. Mama, nze akusiiba. Bakatiro Yesu. Enja kwongera yitane sitaani. Kati muna muleka agende. Tajja kumuta. Muleka agende. Tajja kumuta. Kugamba muleka agende. Mama, okayana nange omanyeno kyakoze. Agenda okuba ngusigolaza agenda kale birina kweta ina family. Good. Mama, tokayana nange. Leka kukayana nange poto. Tomanyeno kyakoze amala kakayana. Kugambe mtamu nange. Tajja kumuta. Kugambe mtamu. Tajja kumuta. Sebo, monyola mama. Mwana muyomba nze nsitabiko kukunye munyeera mpozi n'obukoko obubujjukula ebijanjalo byabwe. Otta n'enkoko. N'obukoko buttakaddala obwo. Oyagala kutta na mukwaye. N'obukoko buttakaddala. Mama, olaba mbwa ono. Afande yo simbwa. Mbwa! Eyo simbwa. Okugambe sirimbwa mpozi nga gwe mbwa. Kakatono kiki. Eyo mbizi. Obwedda ndowooza omuntu gw'ambaliriza olina n'amagezi kumbe nawe oli musiru totegeera. Oyagala kutta na mukwaya. Alabeko neeka tugambe tubalya bbali. Nyamaza. Ate bwe ngenda kuteekako musango bbiri. Musango ya mbizi kuddusa mukumi ya ggwanga ne musango ya mbizi kutabyuka nga talina layisisi. Nyamaza. Tanera muti. Bannange. Kaliko kakugunyu aliko muula. Kumbe obadde alina kabirizi wano. Naye kakapa. Okay. Naye nza kulia. Ngenda kuliira matooke. Ngenda kufuna katungulu. Nfune ennyanya. Nfune mboga. Nfune piripiri. Tulina piripiri. Oza kulabiraawo. Nokole ki? Otaliya mama nyama. Batwaleko ku poliisi. Tajja kutwala ku poliisi. Batwala kaberege kwa polisi. Tugende, tembea. Stop saying afande. Just say. Ngenda kulira matoke. Okay. Tukyagenda mu maaso kati. Banyumirwa. Ngasema ngagambye kola ki? Bali eno. Sakugambe tegenda mukwaa ku kitanda. Naye tebakomentinga. Ngenda jjako live. Saagala kulaga abantu batakomentinga. Ngenda kujjako Kinde live. mugumu. Mbana ng'oluyinga lwa ddala. Bamwade balooza basobola okunkwata. Yinza mudwalire eryange
kati mbadde muto itiiki tereka Soma. Sema. Zero kukola kusoma kutegeza. Tunatwalira bagenda kamenya masi. Wagezo situla tutoina license. Atena notwalira tali ku mutindo ya twaliro. So, enotwalira tebagenda kamenya masi. Nyambo wali osimbyeko yadde toilet olyokoddemu mpoganira mogenda menya eddwaliro lyange sigenda kujjako temundoga ebanga egezo gijjeko nkuloge sigenda kujjako nze nkyedda tiwelifinikyagala kuwa kasente kambazaji njokusikuwa nera isisi nemwogerako ndiina nzisagala mbayalisi nzagala laisisi wana kandirete Okakasa license olinaku. ndiina ilaisisi mulezi wana mangu Galo danso koma wao. Yona biobye. Kuja. Mkamsilie kwa sako. Nyeza mama ila. Buranti. nti okundoga mukamba terekola live Oleta walongwe. Oleta walongwe. Bwana wapa noisa magezi. Njikwatako mama. Oh, yabo. Sida mkuzala. Tono ya sendi mama. Kusamutwaliro otasobola okutambula. Nakola ki munakugwaine motoka. Omusawo bwawano. Bakiki Muzito biki gwanya batambula tasobola ali mu bulungi. olabete nsobola okuzaala omwana kati gwa mukazi omukulu asaba n'emmere mpitako okwatirira bwaki musawo mukambwe musawo mukambwe akatwe bazze banna abantu bangi bebi nzadde omwana yakumalayo nakitegedde engeri giyakulumyemu nga taliza kutafaanana mulenzi ngenda kugulira ebyenda by'engamiya yebetogenda kubijjawo mpulira biri sawundi eyo tobiweebade iyo nyini uli eddoboozi lyange kagenda abantu nga kyali buddo muzika wange yenyini serudigo gwe bazadde natibweru zuminga Bueno! Omusajja gwawo. Mwana gwegozaala. Ogwo kufaanana gutyo. Nebe bino olina tekimenyi okutwalusirako emyaka 9. Yandiba ddabi. Nogala gwala kulinga zike. Tato ogamba ki? N'okwogera. Jangu ogeremu ng'abantu abakulu. Omanyi njiddeyo mu luguudo lwa maama enjala ennuma. Niyo paketi z'amandaazi 2. N'ekidomola kya gwete. Serodi. Mwana wange. Kulegedde.
Nyama. Ndiri kuwaliza bana kaweda sikula. Nakugambe omalo okuzaala. Ndio mwana kumugenda. Mukama wa. Mukazi ono wa shi. Namugambe omalo okuzaala. Aleko. Omwana wa yakazali. Fati no kugema. Asolo okutangiye bwe gasendera. Nenda. Nyama. Omwana wa. Omwana yensebo gweva okuzaala. Omwana bwatunula. Omwana bwatunula. Gweva okuzaala. Yono mwana. Ajikubye baba. Kuni derizi omudwayo yino. Yego kubakazaala. Nobuza naye bya kisiru. Muzo mbako nawe. Nasonywa Ndelera. Sawa, mwana wange mukwate. ndio kukuba kwa kidogo. Choka choka. Nimeenda kwa ile choka. Mbona bora bawaruna kanaweza sawa. Ndichoka makofi. Nyama. Pita. Oya nyabo. Muzo ugenda nyabe wa mmoja. Kalamu okutamba. Mama aliwa. Nekukwana ko kuzi. Eh? Selo digo watamu. Dr. Kim. Hadiano. Waweza ukubira masimu gwazo ga matisigala ekadoga. Owa yes kwesika. So kutuma kunzile daga tego noli pano twala mu pharmacy. Nze pharmacy yanga tutet. Neyanzi. Naye ninaye brother wange. Naye sina dinaka gitandaka kalire daga. Dr. Kim. Yenda kolo tia. Tuma dentist. Odeko venyo speed. Umeke daga nyondetela. Nkole kumulade wa. Kudwala dosere daga ya bantu babiri. Ate chibi. Waliwo abakazi babiri abebuta n'okulongoosa. So kati daga le ligenda kozesebwa kubbo. Dr. Shabi. Yes, Dr. Kim. Kusizo kukola vote. Wote wekoza. Mposa bado inalomeka. No. Daga kandile tuyo. Dr. Shabi. Yes, Dr. Kim. Ata bakazi ababiri abebuta. Boso gaito otya nzewali. Oyo muvuka jamala ku neto. Yes, please. Omani, ya department ya DJ Free. Badai no kwa njura. Kuba kimsawo kwa ambulance. Zote kama familia yange. Yechira, ngina ambulance egeila ala. Mbane ndakala yebe kulembera. Egenengeka. Wai. Abantu zantu mbade aitao. Kome fetuli tugenda kumukolo. Bashabi. Omukono kuliyopi? Weekend yeno. Eja kwa. Eja kwa. Josha doctor kamya chute kule tilambi watali antezi. Wama. Na kumbe tukozo kukua bino batujino le. Balo mwe dokugendo chima. Kumbe alibubi wata. Doctor kamya chute. Yeso ndio ya weekend yeno. Eja kwa. Nane Dr. Kim. Kanya na YouTube. Wala uteka hizo video wana. Sasa wote ni ati mudwaje? Sabiteza sifuruma. Sabiti satu gomsabya mukuru. Ogambo cyangwa maze sabiti satu ngatufuruma ngana rugibuli cyo rukuru. Katufuruma. Gana mu YouTube kugambe furuma. Kugambe genda. Oyo mazo mujanja. Saka. Adama bali mu Facebook chichi. Mufulume. Mwachinyeti. Nziterese waka. Kuza damu wachinyeti. Ate nja nakuteka ko video bwo buse. Tani nende kati wachinyeti mutwali. Ena kisa wate. Nye muda wali. Nye dama kubadaga ajarusi. Muganga dawali. Mweba nyama. Mufulume. Chichachi kuluma. Genda kukulali nyo dawali. Gwenyeba ukali. Chichachi kuluma.
Dokta yangange muno bija mukokokuya. Nkokokulu mutukulu. So yangange kokokulu. Enda kukubadagala lyaniya. Ikwatagana ne kokokulu. Yonna bili mulubuto dawali apito banga kukumbuza bizo bya kisimusimu. Gwanya wachichi. Kamsawo yangange tulimo omusu. Bagamba bugambi kwa tauli ya church kulumu. Dawali. Ngenda kukubadagala lyabisi. Yeyani musawo kugambe dawali. Kati abalwadde bangenda bawe namba. Oli namba emu, namba bbiri kwali namba mmeka. Ani agambye oli namba mukaaga. Namba 3, namba 4. Sikulaba mu Facebook nga sikuyise. Omanyi mu abalwadde mulina engazigezi ngeza n'ekulabayo. Nze lwakusirika naye mbadennyira kawe. Kaseke, maheki binyirire wanti. Nze nakumizigo bamanyi simanyiirwa. Kasiriwa. Mama asomwa. Mama kusika. Mama. Wanya, dina dwani wasiri yate siya nyoko. Yanti, safira mami. Wasi, madam, soma. Wabasa wabana, baliwa. Fatule bana, tetulima. Tole musao. Wawa, tole musao. Kale, boso. Niza tule boso, etukaganye do mutindo na kayuya. Somama. Zakala soma, baliwa. Namu, wanabe hubi. Genda, bagenda. Soma. Zakala soma, baliwa. Zakala soma wana. Tata, baliwa. Tuna boso na kayuya unani. Zakala soma. Tina musango. Temu chidanga mwetu. Chokwa na mdwalo nyama. Ebugumye. Baba. Dakika zibadde ziweza. Mika tabina zitenzi mabira. Mani bepote kisipasalisi. Nota yagala kasende kangazalisi. Njakakuwa. Zakala sisi. Human. Watiri wanafunikwa hapa. Wait. Zakala na sisi. Candidate. Yangu wa spend it. Boda akenda. Musindike ne kusenteza mobile money. Asajja kukayinza okudduka. Gwe tafaayo. Twamaze kuteekayo basirikale yonna. Ate kagenda kuyita bakaddukawa. Njagala okinkolereko. Ebyokusasula biddeke. Sente zange ozirina? Nzirina. Empiza ngenziseera. Empiza alinnya. Genda okula. Kale. Hello, Nabwanika something. George pumpkin wine. Biolu. Mama, écoutez, Mika, on s'allait dans les niades. Mika, dans ma salle des niades. Et la foufou m'a fait. Mika, la foufou m'a fait. Mika, la foufou m'a fait. Ok, il faut que vous m'avez. Ama fudia ya mabudia wana de bota. Il faut que vous m'avez. Ereta manya genyako. What's up? Esanyi. Onaku ATM card. Chidem kuku. Na kadipika president pire. No, zo wande tomani. Kakweyangu. Zemba ku National Drug Authority. Era katukunanyiriza ku Malebang. Ne tukizula ntope dagala kuva ku dwaliro lya government. No direta muliyo. Kintu ekimanya amateeka. Aduka. Ozazaako kuduka. Teka kwa mobile money data gwako. Muwala mtu nkutegedde nnyo kankuweruka. Kwasa nino sibala. Gwaitawo nkwakula kamala. Rudi ya vira dela kumutima. Atoyo chichi. Namuyomba. Eno nayo bazikute. Tuzikwatide mu ambulance ya dwaliro ngetwala family ya ku mukolo. Etade mabana ne batwala ye. Bagenda ku mukolo. Kwa bana bagenda kukwata. Kati kino kigende eriko wanaye. Abadde akola busobo nti babadde bakola. Oba koleyo omuntu yonna gwomanyi abadde ng'akikola. Twala omusawo kuno bategeeza nti tujja. Nisija kuzala.
It's time for DJ. It's time DJ Serodiga. DJ Serodiga. It's time for DJ. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Music. DJ Serodiga. Serodiga. Chinyanya Serodiga. Zedi bosh. Bakyekoze.
Wabula nebuza kapiki kacha. Mukawefube okukendeza n'okumalawo ebikola eby'okuvoola oba okutyobola eddembe ly'omuntu omulala olinga yeeyambisa omutimbagano. The Amara Girls Initiative bateeseteese olukuŋŋaana olugenda okubeerawo buli mwaka olwa Annual International Conference on Internet Harassment and Bullying 2024 nga lugenda kubeera wansi w'omulamu ogugamba nti Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics n'ekigendererwa eky'okuteeka ekkomo ku bikolwa bino. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi 2024 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall 30 Vice Regent Boulevard, Toronto, Ontario. Osobola okuddukirira enteekateeka eno nga weefunira early bird ticket ku $350 zokka ez'e Canada. Abakiise okuva ebweru zijja kuba $450 za Canada. Olwo ate abanjagadde okufuna emidaala n'okwolesa zijja kuba $85 sako ne $2 eri abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.theamaragirls.org ne ku email info@theamaragirls.org oba okube ku +1 647 616 1415. Jitokota DJ wa tabu nyo Sofi Nanda ulango nyumidwa Because suspect Rema Sugar Girl Don Zenjiriko kati Franklin Cubs Kuliye Chikumponi Super Kawesi Rogers Sofina Ndaula General Franklin Cubs Yeah, cousin, the guy from balancing. You're more feel. But I'm going to my ladies and gentlemen. But never the quality of an no. You're never there, will have your mind, you can win. No, Creating that. Can't even to give us. Where are you waiting for an under and Yagiruda? So you
Nenda tuchakoyemu. So okubaza omusawo ankozeko nga tutaka piki accident gyenfunye maaso konaganyine traini bannange sole n'abasirikale ba nepo gunuseeko naye nsooka okubaza bali bafalisafe abazze mwena mwebalanga Namuyomba Comedy Foundation tukyakola ebinyuma tukyetaaga obuwagizi bwammwe bano abali emaaso Namuyomba Comedy Foundation namwe twebaza okujja kwammwe abadde akasende mujingira mu kigo kyaffe kusikabere n'enyo esoose mwebale ddamu kabalize mujje Kawesi Rogers Sebale Abdul eno Kawaregi wenyambako mu kitengi kino kinyumidde ya kyakabiri nakikola miliyoni 3 denne nga miliyoni 4 ojikira nti nkubanja miliyoni zange 3 ngenda kuwakemu ekitundu ekula motoka sasa sima tozitwala 5 ng'ogula akawo omanyi mbadde njagala kugula vaani vaani batambuza ambaddeko omupiira wanyimpaddeko yinjini nenda mupiira wajiri walijidi sekendani twala ena etandu ka necklace ka DJ kamutawana taddemu kindazi bomu bino bikigodo ebindazi bikigodo nomulaba watuyanye eno Kawaregi all the way from way ambarara mushija ogambira otosibire otya muli ebyana ebinyenyanyashi amanya Senono Shavini bana. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business, work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Sophie. Yeah, Senono Shavini. Omugave. Sindi wanayogaba Sindi. Sindalela biye. Bana bafanzi bafe muri mutya. Ye tulidia. Kansubire na muntu agala nnyo. DJ Serudigo. Si wa bulijjo kituufu. Very creative selector. Share. Mujongereyo. Share. Okay. Muliko batono. Share mujongereyo. Sophie Ndaula. Judith Nalubega. You're welcome. Judith Nalubega. You are welcome. Share. Sharing. Banange bafanzi bange. Mwana abalega musoke mu. Mukubi wempi wuyo. Banange nanesimye. Mutiba. Kunjagala. Mwale kubera ona fe. Mwale kutambula na fe. Mwale kutatuyiwane mujja. Mama bongera omukisa era abatambuze bulungi. Kasubira munyumidwa. Banyumidwa. Munyumidwa. Tola banyumidwa. Mwale kunyumirwa. Omusajja oyo gwe mulenga ku kamera oyo yaguze ebyuma eby'omutawaano DJ Flika akaaba. Sasa bai wewe ndio akamu. Nae huyo. Oyo itaka. Huyo hey. Eka sebo kubera sura.
Beera serious. Kati yangu oli bwanzijjamu erinnya awo. Mwana wadde akabaziryo byo olugambo liso likubuza ku bantu. Bannaye ebinyanya mubiridde. DJ Serudigos. Kulava. Gwe mwana muto ate kati gwe DJ naye. Bannaye mwe bali kujja. Leta mulu wabulaye bali samakuba amayi. Eyo leta zibakubuze ku bantu. Nsaba nnyo ate abatuuse bulungi nga muddayo. Ffe tukola birungi byokka. Kulabye bokisa yeyo bokisa munda wakidde ekibiina paka munda emukiyero mundo enyale mulimu basaayi Kawesi Rogers, Sophie, Enoch, Judith, Nalvega, thank you for watching. We're coming to you live okuvano La Bonita. Bajja wuno ono mukulu yakubye suuti mawula bibanje era wekoze bintu nenga tweyanziza nnyo atweyanze Uncle Devotion Mumulengera alivere bize Kirifu batugambye DJ Cliff mbu bamugoba muki Bed Space at Dubai. Bulangani Asna. Assalamu alaikum Bulangi. Tugende tukakubira omulanga gwaffe bingi bye twetaaga si ekyo kyokka naye olwaliro kye tukulembeza kyekyo era kati kano kemuzze ate era bamutuwulira omulundi omulala temukoowa kugamba tebakamala okujja Namuyomba Comedy Foundation, you are also watching. Thank you. Namuyomba otwabe tukawagidde. You're streaming you live. Banange, share. Nakazi Ruth, you are welcome. Sharing. Okay. Nakazi Ruth, you are welcome. Okay, tekina mtawana. Nyongera okwebaza buli muntu azze bannange tweyanzege si yangu naye mwebale nnyo mwebali eddala nyongera okwebaza abaguze emmeeza Hams Before yaguze emmeeza Joro Kwaite Properties yaguze emmeeza Success Motors yaguze emmeeza Chusi yaguze emmeeza Big Organic yaguze emmeeza n'abagulanye n'abagulanye gwali mu kifaananyi naye okutuwa ebifaananyi bitali byammwe. Sanyuka TV yatwadde obulango. Yatwadde obulango bungi wenda buzunga. Ne bannange tweyanza nnyo tweyanzeege. Tetulina bya Waswa George William. Singa otugenda bileta ku extra concert. You are welcome. Nengo ziri. We are winding up. Sebwa John Bosco. Sebo. You are welcome boss. Nemu Zereti. We are winding up. Twatandise dda ku ssaawa eyo nga bbiri. Kigenda kuba ate kiralamu. Naye kaneewoze obudde. Nyongera okwebaza buli muntu eyatuuse wano producer IDD Acton Records yo nawe Chakala mwebali tuli na family Kawai management bazze kwegamba Kawanga naye yazze abantu bangi kwegamba simanyi kyakubawa naye audience Sophie Nandawula abantu bazze audience togiraba bakwa kati bali mu kuvaamu bali mu kufuluma n'abaana bafa balungi bafunye abantu
nyongera okwebaza aba aromatic entertainment. Sawa zoze ttaano omanyi waddemu abaana abato bangi so baba abazadde abazze n'abaana baabwe bafulumye bazzeeyoka. Joyce Nakato, you are welcome. Ne Muzireti Noah Masembe, Sumaya Sebaka, you are welcome. Thank you so much. Twagayo ntini kusokawo tugenderi ate ng'obitegedde nga toyanza ge bannamawulire abasobodde okubeerawo olunaku lwa leero. Thank you so much. Abasanga TV, thank you so much. Thank you so much. All right, we have called it a day. Thank you for being part of this. Mwebale nnyo wherever you have been watching us from. For divorce Jacob, until we link up again, have a lovely day. Tunadamatera. Bye. Wherever. Yes, but the Namuyomba, they have made it. Thank you for watching. Until Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business.